Eno embeera y'obudde okuva mu Yonima tukwaniriza nze Annette Nakimbugwe. Ekiseera kya mukalwe wadde nga ekifaananyi ky'ebyembeera y'obudde kiraga empewo okuva mu bukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa kisindika omukubo gw'enkuba okuba nti gweyongedde mu masekkati aga Ssemasinga omuli ekitundu kyaffe nga kye kireeteddewo embeera y'obudde ey'ekiddedde n'enkuba ey'ebibatu mu bitundu ebimu mu ggwanga lyaffe era nga mu biseera eby'ekiro tusuubira ebbugumu okuba erya waggulu. Ku makya tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebimu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale omuli Kampala ne Masaka. Ebitundu by'eggwanga ebisigadde tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu. Olunaku lwonna ate nga yo mu bitundu eby'olweggulo tusuubira enkuba okutonnya okweyongerayo e Mubende era ne Kampala awamu Jinja mw'otwalidde ne Tororo. Ebbugumu ly'empewo eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku centigrades 29 mu kibuga kyattu Kampala ate yo e Kabale tusuubira temperature okutuukira ddala ku centigrades 26. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigadde ebbugumu tulisuubira okuba wakati wa centigrades 3 okutuukira ddala ku 33 ey'omu bukiikakkono n'eyo mu bitundu eby'Ekaramoja. Okweyongerayo mu bibuga ebimu eby'emunaayina omuli Dubai ne Hong Kong omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuukira ddala ku centigrades 25 eyo mu Dubai ate Nairobi ne New York wasuubirwa obudde okubeera obw'omusana oguwaka nga bwe gukubakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 28 mu Nairobi. Yo London enkuba esuubirwa okutonnya ne temperature okutuukira ddala ku centigrades 9. Weebale kubeera naffe akaseera kano tulindira nti enkya akadde ke kamu.